Muyimbi Green Daddy abadde nga ayimba ennyo ku laaliza NRM mu kalulu akawedde, munnange afiiriddwa omwana we mu ddwaliro lya gavumenti. Mwakunfunamu buzibu temunkubira. Mwana nga afiiridde wano muluma ejo mulengera awo bana bazibu nabo mulaba balina abaana wano balina abalwadde wano tubona bawadde musawo n'omwala. Mu bigambo byagamba nti batuuse ku ddwaliro lino mu budde obw'ekiro nga tekuli musawo n'omu, abasawo bonna nga buli omu ali mu bibye, anti munnange babadde bagenze to protect their gains. Omuyimbi ono abadde nga ayimba kulaaliza President Museveni mu protectinga gains, agenza okutuukawo nga n'abasawo bagenze ku protectinga their gains. Tebasobodde kubaawo munnange kujjanja mwana we mu budde, era omwana ono assizza omukka ogw'enkomerero. Nze bagambe mugambe nti nedda waliwo omusawo yenna yalabiseeko wano aliwa basindisa asikaali alina ekibundu mbwajja ŋŋambe gwe nja kukwata bannange oyo nyinza okumukuba. Mu katambiko geno kubanga owulirako omuganda abadde musunguwavu nnyo nga mukambwe nnyo, era waliwo n'amu amukubidde okuva mu kampusi ez'enjawulo eza NRM. Kamugamba mu kyagezaako okukola ali mu kulabisa gavumenti, kale wulira statement efaanako bw'etyo. Munno n'agigamba nti oli mu kuswaza gavumenti yeeti ng'ate oli ofiiriddwa omwana wo. These guys don't care about the lives of your children, lives z'ebintu byammwe ezaki, wabula bo bafa ku byabwe personal gains nga bagamba they are protecting their gains. Gomwana is not part of the gains. So Daddy Green Daddy bw'atyo omwana we wamufuddeko mu bintu eby'ekisiru, atuuse ku ddwaliro tewali basawo basobola kujjanjaba mwana. Mu Uganda okufuna obulamu obulungi mu ddwaliro, you have to go in an independent hospital. What do I mean? Mu ddwaliro private ate olina okuba nga olinamu kasente and you pay for your medication. Nga Case Clinic ng'amalwaliro ga St. Catherine mugamanya amalwaliro agali independent, oba amalwaliro ga Catholic Church ate gonna you have to pay their money, si ga bwereere. Muli government gye bakugamba nti ogenda kusangayo facilities ng'eddwaliro lya bwereere, they have nothing there, terina ddagala. Abasawo abaliyo nabo abamu ebintu tebabitegeera, ajja kukugamba munne nkuwaddeko ku panado wuuno naye akuwandiike genda wegula eddagala lino eddakwa mu ddwaliro tetulina mu ddwaliro lya gavumenti. Ebintu bino Kyagulanyi wavayo n'abyogerako. This is not politics, my friend. He's talking about the life all of us Ugandans we are living in. Waliwo atasobola wadde ate yo okuvuga omwana we kagaali okumutwala mu ddwaliro lya gavumenti because iri in a far distance, ng'akagaali waanaakasottera kilometers 40 atuukeyo. Tagenda kusobola. Bino ebintu byaffe ffenna muganda wange wavayo n'ayogera n'oba oyimbira enaaliyo giyimbire naye ngobaga abaganda baffe twetaaga okutereeza medical system y'eggwanga lino, health system y'eggwanga lino ebulamu. Government teyinza kuvaayo mu kalulu government ya NRM lwakuba egenda ku protecting gains neegula over 150 vehicles eza police zikabangali naye ng'amalwaliro tegegulidde wadde single ambulance esobola okuvuga omuntu okuva ku kyalo oba mu district emutwale ku ddwaliro lya gavumenti. Bamemba parliament bamaliza ku sente zebabadde ez'okugula emmotoka, kati nga kati bagafuna millions zisukka 3 okugula emmotoka nga zagenda otoolako abagulyeko ka ambulance, ate ne ka ambulance ako member parliament yagenda okuba nga yakavunaanyizibwako to facilitate that ambulance with fuel, mechanic wekaakafunye obuzibu apenye ne driver. Kitegeeza bw'anaava mu kifo ekyo obanga temuzzemu kumulonda, ambulance egenda kusiizinga okubakolera because egenda kuba teriiko buyambi bwe. Manyanga twana wadu musawo n'omwalabikako ngenda bava ku live eno nga twali musawo n'omwalabiseeko bane nnimba njogera bubi okuba saa 9 ndi ku live eno njogera zino saa 10 bane mwalabeko ku musawo yenna bannange
banaye ndimukulwanyisa gavumenti kyenkola bano bankubira kuŋŋamba mu ndi mukulwanyisa gavumenti basimu ge bankubira nlwanyisa gavumenti bannange nze mbagambe mugambe nti nedda waliwo omusawo yeneeraliseeko wano aliwa basindisa sikaali alina ekibundu mbwajja ŋŋambe gwenja kukwata bannange oyo nyinza okumukuba oyo baba ali bekwese bakimanyi kyensobola okubakulaawo abamanyinza anyawo abo basikaali bamanyi kyensobola okubakola baba nabakyala babano buyambibwe obugikwataganyako okugibanga agiteekamu amafuta obugikwatako okubeera nga sasula driver agivuga obugifaako okulabika nga bagikola service nti avudde mu kifo ekyo egenda kusiizinga okubakola kitegeeza n'omulala anajja alina okukwata ssente zezimu ze bana bamuwaddeko abagulire ambulance ate abamu batabelievinga nti mwetaaga ambulance he won't buy it nga Sseggona bw'abadde mu kitundu eri gy'abadde akolera ekyebusiro bamaze bo tebalina dineka ambulance akatono bwe kati because ye takyanga priority ye kyabelievinga nti a member of parliament alina okugenda ku floor n'ateesa n'asabirayo ekyo abantu b'ebusiro kye beetaaga gavumenti n'ekibawa gavumenti tegenda kiteeka into priority because erina yo byetunuulidde nga ya NRM etunuulidde okulabika nga bazimba enguudo mu Congo etunuulidde okulabika nga Uganda amafuta gaye gatwala bagakoleko filtration mu ggwanga lya Tanzania byebyo projects mwe Museveni ezanudde singa ebyo mu bannayuganda ebayambye awamu as a whole. So bannayuganda okwewaayo kuli gye muli. President Museveni yawangudde n'ebitundu 7 yabadde avuganya ayogera ku by'amalwaliro omutali ddagala n'enguudo enfu yafunye ebitundu ebitaaweze 3 mwami Kyagulanyi. So awo tuli tugume buli omu kaaba lwokaaba noonya ssente ojjanjaba omwana omuddwaliro ya private. Until we link up again, have a lovely day. Ciao ciao, bye bye. Namwe mulaba balina abaana wano balina abalwadde wano tewana bawadde musawo n'omwalabikako okumanya nga tewana bawadde musawo n'omwalabikako ngenda bava ku live eno nga twali musawo n'omwalabiseeko bano ennimba njogera bubi okuba saa 9 ndi ku live eno njogera zino saa 10:40 bano mwalabeeko ku musawo yenna bannange banaye ndimukulwanyisa gavumenti kyenkola bano bankubira kuŋŋamba mu ndi mukulwanyisa gavumenti basimu ge bankubira nlwanyisa gavumenti bannange nze mbagambe mugambe nti nedda waliwo omusawo yeneeraliseeko wano aliwa basindisa sikaali alina ekibundu mbwajja ŋŋambe gwenja kukwata bannange oyo nyinza okumukuba oyo baba ali bekwese bakimanyi kyensobola okubakulaawo abamanyinza anyawo abo basikaali bamanyi kyensobola okubakola baba nabakyala babano